obubaka bwange obugenda gye muli okubebaza okujja mu darusi. Abakyala tubebaza nnyo okubanga muzze tubegwe twejjukanya mu ddiini yaffe. Obubaka obwokubiri okwebaza Furaya Islam Media mulimu gwetukolera okuteekateeka emisomo gino mu ggwanga bali ku mutindo gwa nsi yonna. Emisomo gyonna gyolaba wano girabibwa okuva wano paka Buwarabu, Asia, Europe, Amerika ey'Obama, Amerika zino ezewansi ezisamba ennyo emipiira yonna. Kano njagala tukasembyeyo tukajjemu ekyokuyiga. Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yamuwa ilimu, si bwe guli? Yamuwa kiki? Ilmu. Naye nga tamuwadde sente, ate nga ilimu yonna okutambula yitaga kiki? Sente. Kati kyeyakola n'akwata omukyala naggagga bijodoro Khadija naye n'amumuwa. Nga kyagala kiki? Wonna wasikatidde nga weetaaga sente nga mwineeka. Era esente za Khadija zayimba nnyo daawa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mirimu gye nnyo nga kyetaaze kyonna ekiraga sente, ate nyini zazirina alika basula ku kitanda kimu. Kati Abathuraya balina elimu, ffe tubayambeko mu sente batuuse ki? Naffe tulabikeko mu daawa. Khadija terina ilimu naye yagasa daawa ng'ayita muki? Mu sente. Yiti yalina ilimu, ate Nabbi alina ilimu ate alina sente sallallahu alaihi wasallam. So si kubeeraawo n'ekinyonyi kikusinge, kubanga ekinyonyi hudihudi mu kiso ya Nabbi Sulaiman alaihi salam Allah yayisiza ku kinyonyi kingdom namba n'esiramuka. Inni wajadtu mura'atan tamlikuhum, mukama wange gyensanze omukyala yabafuga. Wa utiyat min kulli shay, Allah yamuwa buli kantu. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah, nekyasinza okuneewuunyisa basinza njuba. Ekinyonyi kyalabikirako mu kuweereza daawa. Bwe kyalaba abantu bali nga bavunnamira njuba nga tebategera lulimi lwakyo nekirumwa nnyo, nkozi nti abantu bano okusinza enjuba babiveeko, nekimanya nti tebategeera bye ŋŋamba, kaŋŋende ŋŋamba ategeera ayogera olulimi lwabwe abagambeko. Era ekinyonyi kyalabikirako mu kuweereza daawa. Nze nali ndabikiddewa, kyekibuzo kyange naawe. Ekinyonyi era bwe kyategeeza omukulu Sulaiman alaihi salam teyabandaala, yawandikirawo ebbaluwa kubanga ensonga yali nkulu. Yawandikirawo kiki? So si muntu n'abiraba lindamu nankani wekyejja niwe kimanyi nti ekinyonyi kiyinza okusinga. Kyalabikirako mu kuweereza kiki? Nze nali ndabikiddewa naawe. Kale bwe biba biganye ebyakulanye byebakyebyo byebogera sibimanyi, nze kankwate muwaleti 0705 1-3-9-3 for any donation. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.